Mwattu tolimbibwa obulungi bw'empungeezi ne kikuleetera okusamaalira ku mukookootokwa gw'ekisamba. Omanyi ekifaananyi si luganda, olusuunywa si nkoko, ate ekiwuuwa mu muyenje okuba n'ennyingo tekikifuula muli mu magandaazi. Ebbaafu ya nabuzaana okulekulira endira eyolekera enkwebe, ate embogga oluzijja ku mbagulizo nga bazoolekeza ekkobe. Ekyamazima obwogi obw'eggembe bulabirwa ku kkomo. Naye nno nange bwe ntyo mbaayo ng'ebirowoozo biri mu kuyengeetana wamma ggwe nga byewulunta. Awolereza gano amaliba agamba lw'engeri ez'enjawulo, ddala ntegeeza bannakayaga omukuŋŋunsi yampanulidde ekirajje nti ndiike. Kale n'olwekyo sijja kubeerera ddala ng'ate oli atamanyi bya mwaka okufaananako ensoli meesula mu ggwanika ery'omuwuulu. Era saagala kukunaanya oba okudalimba nga fumita ekitaliibwa. Saagala kukweberera mu kkwaba abange okufaananako ssese oli eyakweberera mu muwooza nvuma bwe lwali nga lukaayira ennyo ku buggala wakati mu kwezi oba okungi ennyo ne musajja mukulu Ssewaaya w'Emmamba. Enkalu ne zinoonya obukongovule mu biro ebyo. Yenze Musisi Bbosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwire kye yakimu kiwoowo olumunyo gwavu atalina mazzi talya saava mwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyi waalwo mu nsona lulimi eno ey'ekinini empoomera ennyo enyumira abantu okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Abalungi mwenna muliyo mutya abansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo mwe ŋŋamba abange muli mutya ansuubire muli bulungi wadde ng'embeera ekyali ya kasandali COVID-19 naye kale katusabe Kajingo akonereko n'okukondekera ekyosi. Olunaku olwaleero mu kinogezi ky'olulimi Oluganda njagadde tusome ku kyafaayo. Omanyi mulimu abantu bye babuusa amaaso kuba abasinga kino mukimanyi bulungi nti emisinde gikulembera amazaalibwa ga Kabaka. Gikulembera amazaalibwa ga Kabaka emisinde. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Naye obadde okimanyi nti ate ku mulembe gwa Kabaka Kapiteeni Edward Frederick David Williams Luwangula Mutebi Muteesa owookubiri, era enkeera waalwo ng'amazaalibwa ganaabaawo era waabangawo ekintu ekikulu ekyabangawo byensaggula kati lume eggumba amazzi gawole. Munnange ekigumbya bayise kyenjogerako. Lwaki ekigo kino bakiyita ekigumbya bayise? Kubanga kyayinga okunyuma, kyanyumiranga nnyo abantu. Gwe muzannyo mu Buganda ogusinga ekitiibwa kugamba ekinyumo, gwe gusinga ekinyumo nti gubaako abantu bangi nga bw'onolaba omupiira. Muzannyo gwaffe ogwo. Abalala balinda kumala kulaba zino Arsenal ne Man U oba Express ne Villa Jogo Saalongo nga zisamba bakuŋŋaane, naye ekigo kyakuŋŋaanyanga abantu nga n'omuyise obuyise bw'aba atambula agenda gage munnange ng'asooka neyerulira ku kigo. Ye saabanyumiza wano omusajja ow'ebyafaayo gwe bayitanga Ernest Mukote. Ate kansooka enduba we bannange olugumugumu lusiriza ennumbu. Naye Munnabusiro omusajja Ernest Mukote yaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka gwenjogerako Daudi Kyowookubiri, omwana wa Evelyn kulabako omusubika. Omusajja ono yali ava lumu ku ssomero okugyayo abaana be e Buddu, naye n'atuuka ebwayisawo nga waliwo ekigwogumbya n'agumba n'abuuka mu mmotoka ye. Yali mumegganyi w'amaanyi nnyo nnyo mu Buganda ensingi emutegiira nga musajja lwe mu kumeggana yali mumegganyi baaba. Munnange yabuuka mu mmotoka n'asooka ameggana era yamegga basajja basatu balambirira awo.
omuzannyo ogw'ekigwo ekigumbya bayise. Kale ne nkugamba muno omuzannyo guno guyitibwa ekigumbya bayise. Ate oba otegedde era gye mba ndaga, oba otegedde bulungi, musajja oyo era baamuwa mu butuufu ebirabo bingi nnyo. Ate omusajja oyo yameggira ddala ne Kabaka Daudi Chwa ku mulembe, yamumegga era Kabaka n'amuwa n'obwami obw'eggombolola era yamuwa n'ekirabo ekirala. Omanyi omuzannyo guno omuntu eyaguwangula nga baamuwanga ekirabo, simanyi oba ekirabo ekyo wali okiwuliddeko oba bakikutegeezaako. Eyawangulanga omuzannyo ogw'ekigwo baamuwanga ekirabo eky'eddiba ly'engo, naddala omuzannyo ogwabangako empalabwa nga weeri wawangulanga nga bakuwa ekirabo ky'eddiba ly'engo. Ng'okaada nti bagamba akaada ng'omumegganya amazeemu ekigwo. N'enkulabira ejjano. Bw'atyo Ernest Mukote yakola ekyafaayo, yamegga Kabaka Daudi Chwa mu kigwo ekyo. Kati ebyo obadde obimanyi era wandibitegeereddewa era wandibitegedde ddi ebyafaayo bibadde mu Buganda. Naye amazaalibwa ga Kabaka oli gwenjogeddeko waggulu munnange gakulemberwanga Kigwo, ate gafundikirwanga na muzannyo gwa mipiira egyo egy'amasaza. Kabaka Muteesa owookubiri buli yabeeranga nga ajaguza amazaalibwa ge, enkya nga ganaabeerawo ekigwo kye kyakulembera kye kyasooka, ate ne gafundikirwa n'emipiira. Ekyo kye kyandeese olwaleero tungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade nsobole okuba nga nsomesa. Mukitegedde, tegeeza abalala. Tegeeza abalala, ate ekyo nakyo okitegedde. Abange enkusakusa nzijjeeko nsigaza kanukwanukwa. Ate mulowooza sisigadde mu malyenga akabangala. Empagala ekyamazima njitadde, kubanga n'empangala bw'eva ku kikwakku eba erinze ensaka. Ate ani abuuza empongo ng'alinga atamanyi ku biri eby'omwepikoopiko ogutwala empongo mu ddolwe. Twajja Buganda kulya nnyama. Munnange olina okumanya nti ge maddu agasa emmandwa emasajja. Bino nno birabika nga bizzeemu obuzito. Nze ndigudde mbijjeemu owerunga. Tumiddeko abalasangeye.